okuswaza maama wange entakera nze naguma mu nswaze endagaano gye twakola mulimu either mujja musalako ekyapa mutunda awantu mufune ssente zammwe nesikuzanyira wa kifo kya maama wange. Omubaka akiikirira Busiro Paul Nsubuga alaajana. Omubaka ono Paul Nsubuga yasingayo amaka ga maama we mu banka bwetyo n'emu obukadde bw'ensimbi 40 naye ng'ate obutuukidde olwaleero omubaka ono ssente zimulemye okusasula. Emuzo television nga bulijjo esobodde okutuukako mu bitundu by'e Kakiri okusobola okulaba ensonga zino nga bwe gubadde. Erinnya nze Nabawanuka Agnes. Banka bazze nga batandika kuwandiika ku nnyumba yange biwandiiko. Olw'ensonga nti nabawa ekyapa kyange ng'omwana wange yeewola ssente. Maama Omubaka wa Parliament Owa Busiro North Paul Nsubuga ali mu kattu oluvannyuma lwa mutabani we Paul Nsubuga okwewola ssente mu Sacco nezimulemerera nga kati Sacco eno esazeeko amaka ga maama we era nga gatwalibwa ku nnyondo. Agnes Nabawanuka w'emyaka 60 asobodde okwogerako ne Emuzo television era nga atutottoledde ensonga zino nga bwe ziri. Kati ssente tannaba zimalayo zisasula. Naye nagenza okulaba ennyumba yange eri ku kyapa ekyo kye yasingayo omwana bamuwe ssente ezo. Kati bazze nga bawandiika ebiwandiiko ekizimbe kye kye yasingayo weekiri wali. Naye ewaka wonna bawandiise buli kimu kyonna ekiri awaka ku kyapa okwo. Byonna ne bagenda nga bateekako ebiwandiiko byabwe. Nga balaga nti baagala kutwala musinga. Ssente ze kale ye yali yazeewolanga era n'ababanka ne baŋŋamba muyambe muwe ekyapa kuba nali mbagambye nze bampemu obudde nkubeko akaapa kenkakole ki awali awantu wenamuwa ebizimbe bye. Ne baŋŋamba process ejja kulwawo gukwata ekyapa oli agenda kusasula ssente nini ababanka nga bwebamuyamba nenkwata ekyapa kati ssente nze ne gye baazimuwera saaliyo saamanya ssente mmeka ze baamuwa ye yagenda nga bamuwa ssente zaba simanyi bwe bategeeragana na babanka naate kyanneewunyisizza okulaba nga bajja okutwaliramu buli kimu kyonna kyonna ekiri ku kyapa kuno ng'ate wano wantu abamulekwa we bali bannannyini ku ssente ze baamuwa. Nze kennyini mwana yaŋŋamba baamuwa obukadde 3 kati oba baamuwa oba zaasingawo naye ate ababanka baŋŋamba oluvannyuma nga baamuwa dda ssente ng'era bajja okumbuuza nti nga tebamulaba bw'asasula bo baŋŋamba 5 kati byonna simanyi ssente ze yasaba. Nze nagezaako era ne mufuna n'aŋŋamba asasula ssente era waliwo ne zeyasasula nenzimanya nga bazitutte kati nze mbadde manyi nti abasasula ssente zaabwe era naye nga ŋŋamba nti ababanka bawuliziganya banga nga bw'alina emirimu egy'obuvunaanyizibwa era ndwawo omulaba. Nze nina okutya kubanga munnange ebintu wadde nawo omwana ne muyamba ne muwa akafooke. Erinnya Wamala Christopher CEO Naddangira gali mu Sacco kino Omubaka Nsubuga po yatuukirira nga memba waffe n'ajja ne tumuwa ssente agende yeekulaakulanye nga bw'eri enkola ne tumuwa ssente miliyoni 4 wamu n'amagoba agazirimu. Yali ssente zino wakusasula mu bbanga lya myezi 6 ne we twogerera giweze emyaka 2 nga ssente zimenye okusasula sofa we twogerera ssente yasasulako ne we twogerera ssente zonna bugata principal n'amagoba zikyali miliyoni 3.5 ne penalty zezeyongeddemu omugate miliyoni 3.5 era nga maama we yamuwa powers of attorney yewolere ku kyapa ekyo
naye ekyennaku obudde bwaggwako twegayiridde omubaka communication zonna ezimanyiddwa n'azisalako ate n'aweebwa demand notices zonna ezikkirizibwa nazo n'abeera ng'alemeddwa complyinga. Kituvudde twasazeewo tugende mu maaso n'okulikavalinga ssente z'abannakibiina kuba omwaka gw'ebyensimbi guweddeko tulina obbawo accountability ne tugenda mu maaso n'okussa ekifo kye katale tulabe nga tuggyayo ssente z'abannakibiina era ekifo ekyo kiri mu katale kigenda kulangibwa kumala ennaku 30 ate bwe zinaggwako kibeere nga kishoningibwa ssente z'abendi baza bannakibiina zikomewo ziteere nga zigenda mu kibiina bannyinizo baziganyulwemu. Kyo ekyogerwa tulidde ku maloboozi agamba nti ekifo ekyo kyawukana naye ekyapa kiri kimu era omuli ennyumba maama mwasula wamu n'ebizimbe ebirabikirawo ebya business commercial building erimu ekikyapa ekyo kiri kimu ate era njagala okuwa omukisa ababaagula ku kifo ekyo kuba kyali kinene kyali kiwera eka naye nagenza okutuuka ku kifo nga bongedde n'okukitundako ate ng'ekyapa kiri eno. Bonna abaagula ku kifo ekyo ke kaseera beetereeze kuba nabo bayinza okuba ng'ekintu kye baagula tekiri makubo matuufu oba si ekyo bajje bakwatagane ne Sacco ensonga ezo tuzikwasaganye zitereere bulungi. Saamugamba nti ekyapa kyonna nkiyowadde namuwa akafo kazimbeko amayumba ge ate nga n'amayumba ge era yali azimbye ng'ennyumba ezimu azimbye ezaakunnyamba zino eza wansi era yaŋŋamba asingayo kyawaggulu lwakuba zibadde zikyamulemye okumaliriza naye nga zo zino eza wansi zaali ennyumba zange ng'azimbye zange nga nzimamawo. Ati nekyenneewuunyisa okulaba nti baafunye ebizibu ebimutaataganya okusasula ssente naye nga nze yabadde angumya nga ngamba ssente agenda kuzisasula seeraliikira. Mutabani wange nsaba asasule ssente era ssente nkakaza ajja zisasula kuba ebizibu bibeerawo. Yinza okuba yafuna obuzibu obutali bwangeri zimu n'abaera nga zitaataganyeko yabasasulako sigaanyi wedde yabasasulako ku ssente lwakuba abadde tannazimalayo bumazi naye nga nsaba ye mutabani wange gyali abe nga anoonya ssente z'ababanka azibawe kuba baazimala. Ekyapa bandika wano nga nze ne bamulekwa nga abaana baali bato kati oyo bwe yafuna ku ssente ze naŋŋamba maama mbadde nsaba kuzimba mayumba gange wano nemusalirako akantu era nga bona ogamba nti ye ate bw'alina ssente kamusalire azimbe ennyumba ze kuba ffenna zigenda tuyamba nemusalirako n'azimba. Kati bwe yafuna obwetaago bwa ssente n'agenda mu bbanka n'asobola okukwata ekyapa kino n'akisingayo ne bamuwa ssente aba bbanka naye nga kwe kuli ennyumba ze ezo ze yazimba kwe kuli n'amaka gange naye nga wantu wabamuleko waliwo banna abato benkyakuumira awaka wano. Mu nsonga emu tusobodde okwogerako n'omubaka Paul Nsubuga naye alabise nga gwe bisobedde kubanga talina kituufu nsimbi za kusasula kyokka ono awadde ababbanka omukisa nti bwe baba baddembe basaleko ekitundu ku ezo ssente ze yeewola eky'ettaka kye baba batwala mu kifo ky'okutwala amaka ga nnyina okumuleka ng'asula wabweru. Tujja kuba tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri mu nsonga eno tulabe ate butya bwe bugenda okubeera oba ddala omubaka Nsubuga alina ensimbi z'agenda okuliyirira maama we okusobola okulaba nga asigala mu maka ge. Koyo okuswaza maama wange entakera nze naguma mu nswaze endagaano gye twakola mulimu either mujja musalako ekyapa mutunda awantu mufune ssente zammwe nesikuzanyira kifo kya maama wange awo muzanyira amazeewo emyaka egisukka mu 50 ekitegeeza mumalako emirembe mbasaba busabi okuzza ebiwandiiko byammwe ku nnyumba ya maama wange mujje ne kooti mujje ne poliisi nange munnoonye
mujje mutunde ekifo kyonna ne bamutundiramu ekiki agende muwanganguse muve mu nnyumba ya maama wange okugizanyirako olw'okuba muli bamanerenda olw'okuba muli banka ennyumba ya maama mugiveeko nja kukola ekisoboka kyonna mujje musaleko kye mwasala mutunde musunule ssente zammwe sinnafuna ssente naye ndi wiringi okubasasula kuba nali nsasuddeko bino mbyogera nnyina ennaku mbyogera ndi mu maziga kubanga maama wange naye ali mu maziga ekinaddirira sijja kikolera mbusungu naye jasimba linze mujje mukole kye mwagala ekinaddirira naye muve mu maka ga maama wange we mwakwatawo n'ekyapa mu mukirina mbasaba mukama wange mujje mukole kye mukola mu kifo naye muve ku kuteeka ebiwandiiko ku nnyumba ya maama wange talina musango omukazi oyo